olunaku lwadde lwakuna nga pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Sentamu omulungi ampuliriza amaze eggobe mu kibya. Kale no gwangoberera webale nnyo bali ddala okubeera nga tuva ku mukutu gwaffe wadde nga nkyayinamu yegu naye tujja kubeera nga tutambula mpola mpola. Ono avuddeyo ng'asinzira wali ku head office ez'ekibiina kya National Unity Platform oba giyite nupu omulungi ampuliriza n'avaayo n'aweramisa n'attekenga n'obukuba butonyerera enkuba ng'efudemba naga nti kaabe lubaale kaabe Katonda mwami Museveni yoli kaguta tebahabulwa ayina okubeera nga ajjibwa mu ntebe kaabe mwana kaabe muzzukulu oba ayagala oba tayagala. Munnange nno okwogera bino bw'atyo omukulu akulira oludda oluvuganya mu Parliament Honorable Mathias Mpuuga yasooseewo ono ne yeesammula era n'agambye nti bangi batwogerako nti twateesa ne mwami Museveni ku lw'okuta ababaka Honorable Alan Sewanyana ne Honorable Segirinya Muhammad tetuteesangako nga bwe nzize nga nkyogera ku TV ne radio stations ez'enjawulo na wano mu lwatu nkiddamu nga simbaganye nammwe maaso ku maaso nze siteesangako oyo bamuyita propaganda oba mu Luganda kyonza okuyita pokopoko wa mwami Museveni agezaako okumutusigamu ng'ate munnange akozesa abamu ku bannaffe yenno zayise ensolima nanga nti ne muffe mwennyini muyinza okubaamu ensolima naye nga mwami Museveni akakodyo k'akozesa ke kaka divide and rule bawule yawulemu osigale ng'obafuga era naga nti ye tagenda kuva ku mulamwa olw'ebigambo obugambo era naga nti President Kyagulanyi Sentamu yamusindika mu Parliament okubeera nga akulembera banne n'okubeera nga abatembeeta bagguse ensonga z'abantu ez'abalondesa omulungi ampuliriza wali eri mu Parliament era n'agamba nti omulimu agukutte kannabwala tannasamuka tannassa mikono wansi yasigala agenda mu maaso wabula yeesammudde nga nnasi bwe yeesammulenga labi naga nti ffe tetuteesangako na mwami Museveni ku byababaka Alan Sewanyana kw'ossa Honorable Muhammad Segirinya ow'ekawempe naga nti ffe twakola mulimu gwaffe era mwenna mwatulaba mu kkooti e Masaka twakola butasamuyu butaweera paka nga ababaka bano omulungi ampuliriza bayimbuddwa era n'agamba nti kyannaku nnyo okubanga ababaka bali mu mbeera mbi ddala etawoomya nnakabululu balina okusooka nga baweebwa akadde basobole okubeera nga bazza obwongo bwabwe olw'ebyo ebyabatuukako bye baayitamu fe abamu bye tutasobola kubeera nga tumanya era naga nti mu kaseera katono bajja kuvayo bagereko eri ensi bafuluma batya ekkomera oba oli awo be banaamalawo oluvuuvuumo ne propaganda ono yateekebwamu mwami Museveni bw'ati Honorable Mathias Mpuuga avuddeyo n'akikatiza naga nti nze nkyali ku mulamwa nnyo era nkyagenda mu maaso kubanga natumwa President Kyagulanyi Sentamu era mwenna abalowooza nti mujja kutwawula ekyo kikafuuwe mulimba tulemedde ku nsonga kubanga mulaba tuli wamu ng'ensonga tugikwasizza maanyi kakali mutandise okubeera nga mutusonsekamu ebigambo musobole okubeera nga mutwawulamu tusobole okubeera nga ekibiina kyaffe tukiyuzaayuza kigwewo mumbeere nga musagambiza nga abakimezeza okwenjala ono n'avaayo nabeera nti amagezi tugalina ebyo byonna mugenza okubikola nga twabategeera dda kaakati ono bw'amaliza okubeera nga wa sipiiki ebadde ey'omutawaana ennyo bw'atyo President Kyagulanyi Sentamu avuddeyo n'ayogerako eri eggwanga n'ayogerako eri ensi yonna era ono agambye nti tusooka okwebaza Katonda olw'obulamu kubanga ensi gye tutambuliramu si nnyangu era n'agamba mu bufunze nti mulungi ampuliriza ffe weetuli ku lw'Abannayuganda era n'asindikira obubaka mwenna abali mu Parliament oba bonna abali mu Parliament n'abaga nti bajjukire ekyabatwaza bwali bulumi bwa bannansi kubeera nga batuusa amaloboozi gaabwe era ne baga nti baabeesiga obutekkiriranya era n'ayongerako naga nti muyina okubeera nga muyimirira ku magulu gaabwe mwewale nnyo mwami Museveni kuba akozesa divide and rule era ayagala nnyo okubeera nga abaawulayawulamu asobole okubeera nga abakozesa ye ayiseewo ebibye ono avudde naga nti ffe tuli wamu era nga Honorable Mathias Mpuuga bw'avudde naga nti no teri n'omu yateesa na mwami Museveni era President Kyagulanyi Sentamu avuddeyo n'akikonako naga nti ffe tetuyinza kuteesa ekyo kikafuuwe
wadde okukirootako obuloosi ngugumuka tetuliteesa na mwami Museveni ku ddembe lyaffe lya buntu kubanga eddembe lyaffe lino lyolaba lituweebwa Katonda kale Katonda bw'amala okulitugonnomolako bwetyo constitution yaffe ya Uganda neriteeka mu nkola kakati ate ovaayo otya n'ogamba omuntu nti tuteese ku ddembe lye ery'obwebange naga nti kikafuuwe tekiribawo era tekiriba tetuliteesa na mwami Museveni era naavuddeyo n'aga nti omuntu yenna mulekeraawo okubeera nga mwerumaaluma mulekerawo kubeera nga mutebereza bannammwe nga buli muntu gwe mulaba muga nti oyo yalya n'okunywa n'anywa mulimu abataalya naye nga propaganda mwami Museveni yagisigawo musobole okubeera nga mwawukana naga nti n'abaalya mwebali era abaalya mubalabira ku bikolwa byabwe naga nti abaalya mubalabira ku bikolwa byabwe era n'agamba bw'oba olina omuntu yenna gw'omanyi nti yalya ng'oyina bwino oba kyetuyita evidence kwata evidence eyo ogitwalire president Kyagulanyi sentamu oba gitwalire abakulembeze mu National Unity Platform ogende nti bannange wenviridde eyo okujja ono nga ndeese bwino ono omukulu ABCD bannange yalya ku lunaku z'omwezi bwe ziti essaba bwe ziti yalya kiro yalya haafu oba yalya kiro 10 oteeke wali obujulizi naye ebyokubeera nga tulumaŋŋana nga tusojjagana ng'obwana bw'enjala nga tulinga abasire abalwanira eruzira omulungi ampuliriza President yayongeddeko n'agamba nti tetujja kuva mu kizibu kino kye tulimu eky'okuggyako mwami Museveni era n'avaayo n'alumiza nakati omuntu yenna avaayo okuteesa ku ddembe ly'obuntu oyo tabeera mulwanyirizi wa ddembe bw'obanga oteesezza ng'okakasa nti Honorable Allan Sewanyana ne Honorable Segirinya Muhammad be batta abantu 28 ab'e Masaka n'oteesa n'obayimbula nga tebasaliddwa kibonerezo n'oba tabayineeyine kaakati baafa obasalidde ki ekigenda okubeera nga kibalamula bulungi era abantu bano baaviirwako abantu baabwe bo basigala bakitwala batya mukwano gwange ampuliriza President Kyagulanyi sentamu awadde speech ebadde enkambwe n'aga nti kikafuuwe bwe kibanga ddala abantu bano bateesezza ne Honorable Allan Sewanyana mukimanye nti ekintu kino kitegeeza bya bufuzi era n'avuddeyo n'aga nti omukulu amanyiddwa nga Nobert Mao ono nga ye minisita w'eggwanga ow'amateeka nti ayongedde okukunama n'okweswaza n'okulaga nti akozesebwa nnyo kubanga avuddeyo n'aga nti ekintu kino yagamba yakiri mu kateni yali mu mmeeza wansi era yakola butasamu oyo okulaba nga babaka bano bayimbulwa omukulu ono amanyiddwa nga Honorable Nobert Mao minisita w'eggwanga ow'amateeka President Kyagulanyi sentamu avuddeyo n'aga nti kitegeeza omukulu ono enkola ye yakibagwa mwenna mugiraba bw'abanga ali wansi wa kateni wansi wa mmeeza abakulu bano n'ayogerezeganya ne mwami Museveni ne babata kaakati bwe kibanga emisango gino gyali gya naggomola oba kiyite capital offense nga musango gwa naggomolwa gulina kubeera nga guwulirizibwa kooti era kooti neesalawo nti abantu bano bayimbulwe oba tebayimbulwa bwe kibanga byali byakuteesa buteesa nga si kooti eyasalawo ani yatta abantu b'e Masaka abantu bano ani yabatta 28 President Kyagulanyi sentamu gwe nkwotinga yayogedde ebigambo bino ani yatugumbula abantu bano era bwe kibanga babatugumbula bayimbuddwa bo abaafa n'abantu baabwe abaasigalawo nga balamu bafuniddemuwa era obulumi bw'abantu baabwe abaabafaako obwo basanguddeko otya era abantu bano abaafa bo balamuddwa batya bw'atyo President Kyagulanyi sentamu bw'avuddeyo ng'ategeeza eggwanga lyonna era n'avaayo n'aga nti banne ne bwe muba mugenze eyo okubeera nga mwogerako ne banna National Platform naddala mmwe abakunga abagenda nga maaso nga mukunga mulekerawo okwerumaluma ng'obwana bw'enjala abakulembeze mulekerawo okubeera nga mwerumaluma era aga nti reports nnyingi nnyo ezitutuukako wano eno ku ofiisi yaffe nga kigambibwa nti abakulembeze abamu bayisibwamu amaaso era avuddeyo n'aga nti bane kino kikome okuyisamu abakulembeze amaaso era naga nti tusigale nga tuli wamu ng'ekibiina kyaffe bwe kiri National Unity Platform tubeere nga tutambulira wamu naye bwe tuneeyawulamu ekyamazima ekigendererwa kyaffe kigenda kufa ttogge era naga nti mbadde nzija ntambula mu bitundu nga Sere ebitundu nga Iganga n'ebitundu nga Hoima abantu beeyongedde ku kyajinga temulowooza nti baggwamu amaanyi tweyongera bweyongezi amaanyi mangi abantu bakoowu abantu banyiivu
era n'agumya ba national unity platform mwenna oba oli Uganda oba oli bweru naga nti ensolo ku kizigo kweri abantu bayongedde okutambuka olw'embeera egenda mu maaso era ono akonye ne ku kyaba national unity platform abagenze mu maaso okubeera nga bayongedde okubeera nga bawambibwa kubanga ono agambye nti batuwaddeyo 2 naye ate ne bawamba abalala 6 ng'era kigambibwa nti abaana bawambiddwayo Nakaseke omu yawambiddwa ku Salama Road wabula omu ye yayimbuddwa naga nti bano bonna be bawambye free our people mutuwe abantu baffe mutuddize abantu baffe naga nti kati oteesa otya n'omuntu ng'ono nga bw'ayimbulayo 2 ayoola 5 awo tewaliwo kuteesa era ono agambye nti mwami Museveni ye ekigendererwa kyo bwa kuteesa omuwaaki era naye akuwaaki era okuteesa kwe aga nti jankuwe ssente onkolere kino tekubeera kuteesa wabula kubeera kuliisa buliisa kale noono avudde n'agumya bannayuganda aga nti nze wendi nnyo era nkyalinga bwe nnali wabula bw'aba waliwo omuntu yenna eyateesa ku lwa Honorable Allan Sewanyana ne Honorable Muhammad Segirinyo w'Ekawempe okubeera nga bayimbulwa yakikola ku lulwe teyakikola ku lwa National Unity Platform omulungi ampuliriza nze ekemasa kutimbe gagadde olwa KTV n'obwombe video nkusaba jimpere ekigalo tukwatagane mwakaddako nkyali mugonvugonvu naye nga tujja kubeera nga esaawa ina tuddamu tubeere nga tutolontoka buli lunaku ampuliza omukisa ogusembayo guguno bw'obanga oyagala okukola saluuni ey'abakyala bw'obanga oyagala okubeera ng'osiiga njala oli wa make-up oba omulungi ampuliriza nga oyagala kukola bukozi saluuni y'abakyala ey'enviiri omukisa gwakutte dda wanga oli mu bitundu by'emakindi oba okuliraana emakindi waliwo edduuka awo opposite ne Haji Aruna Mbiru restaurant omulungi ampuliriza kuba bukubi ku nnamba eno osooka ofuna edduuka erya layisi mwogenda okubeera ng'oteeka saluuni oba oteeka mu botiiki oba oteekawo byakukola njala oba okola bya make-up omulungi ampuliriza edduuka lyalabise dda ku bbeeyi layisi yanseko buseko kuba ku nnamba eno ebisingawo babikubulye naye nga nkugambye nti ekifo okuliraana Haji Aruna Mubiru opposite awo ku restaurant ya Haji Aruna Mbiru edduuka lino we liri era nga baagala omuntu omunnamukisa yekka asigadde osobola okubeera nga munnange wangulira ogufo ate wekolere ku nsimbi